Basebo ne banyabo mugamba mutya erinnya omugenzi Lwogere Peterson, president w'omuntu wa wansi, president wa Uganda, alinze okulayira. I'm waiting the day where I swearing. So abantu bange aba wansi, Bible ina wegambira oba Omuganda ina wagambira nti anazina talinda ngoma. Sikyesubira Oluganda njogedde lulimi kyonna. Omunyankole nankoogu niwenze niwenywe. Kakati ku lunaku olwokutaano eno wiiki nze abantu bange ntandise obbasakira. Ntandikidde ku bantu bange ab'omu Katanga. Katanga mulimu zooni bbiri, Busia ne Kimwanyi, ntandikidde ku mmwe. Era nkoowoola buli muntu yenna owa media, bannamawulire, ba YouTuber, ba TikToker, ba TV presenter, bambi mujje tubeerewo tuwa abantu bano. Abantu bange nsobodde obbasakira, nina bye mbasakiddeyo, njagala mbawe ku bintu. Ntandikiddewo kola. I'm a president of people. I'm a president of omuntu wa wansi. Nze ntandikiddewo. Ku Lwokutaano ssaawa 4 tuli mu Katanga kw'edda ofiisi zaffe. Katandikire waka. Bwe tuva wate tweyongereyo mu byalo. Tuve mu byalo tudde mu byalo ddala. Kati Friday eno tuli mu Katanga, bakyali bange aba media, abaana ba internet, abaana ba TikTok, ba YouTuber, mujje tubeerewo tukole. Mujje tusobole okuweereza abantu. Noonyaako enamba kweri ku screen awo, noonyaako manyi TikTok ene manyi okujjako video eziriko enamba. Osobola okujja wali ku bio weeri at least noonyaako ne tusobola okukwatagana Friday. Come Friday. Sawa nya, what can I say 4 hours? Sawa nya mu Luzungu. 4 o'clock on Friday, location Katanga, come one, come all. The people of media and honorary people now we ataiwa media. Get to call it. Thank you so much.